Anga President Geopolitical Museveni alabudde abavubuka n'abagamba mwewale okulowooza nti mugenda kufuna ebyobugagga ebyamagero. Tewali bwa bugagga bwa magero. Government erina enteekateeka ennungi erimu abavubuka. Omukulembeze w'eggwanga Geopolitical Museveni mu bubaka bwe obuwunziko omwaka 2018 okwetooloola eggwanga asinzidde makage erwakitura kawungezi ak'olunaku olwajjo. N'agamba newankubadde nga musanyufu eri abavubuka abasazeewo genda eri ekigambo kya Mukama Katonda, naye si musanyufu eri abo abanoonya ebyobugagga eby'ebyamagero okuva mu makereziya oba amakanisa. Mwami Museveni agambye nti ntendereza abavubuka abawolekera ebifo ebirimu ebifo by'amasinzizo okusaba Katonda n'okuwuliriza kw'ebyo ebyawandiikibwa, naye mbalabula balemekwe babeere beegendereza ku birooto obulooto ebitali bituufu bye babagamba nti ebyobugagga ebyamagero bijja kujja. Yategeeza n'agamba nti Katonda ajja kuyamba abo abanaasobola okulabika nti babaako okweyamba kwe bakola mu ngeri y'okwekulaakulanya, tebasobola kufuna byamagero ne bijja mu ngeri y'ebyobugagga. Yalabudde abavubuka okwewala okukozesa enjaga, ebiragalalagala n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo byayagambye saako n'okunywa omwenge okugangayira. Mwami Museveni ng'agamba bino bigenda kwonoona obulamu bwabwe n'ebiseera eby'omu maaso. Agamba abavubuka temute okubeera omuvubuka tekitegeeza kubanga oli mulagajjavu, tekitegeeza kwejalabya, tekitegeeza kukozesa biragalalagala oba mwenge. Temwonoona ssente, ffe tetwayonoonanga ssente ku bintu ng'ebyo ebitamiiza n'ebirala. Tetwagendanga mbivulu na biduula saako nagendanga mitalo amayanja nti tudigida. Abavubuka muwulirize kye tubagamba ffe abakulu mujja kuwangula. Mwami Museveni bw'ati bw'ategeezezza eri abavubuka, n'agamba nyina essuubi nti abavubuka ebiseera by'abavubuka eby'omu maaso mu Uganda bitangaavu. Tubateekeddewo omusingi omunywevu. Projekiti zitandise okuvaayo ezigenda okuyamba abavubuka abatalina mirimo bafune emirimu, nga tuyita mu kubawa ensako, nga tuyita mu kubawa ssente okubawola. Programu zino zigenda kugaziwa saako n'okuteeka kye tuyita skilling projects abavubuka okubawa okutendekebwa okw'emikono oba okw'emitwe. Gavumenti ng'etaddewo courses ez'enjawulo abavubuka kijja kubayamba babeereko ebintu bye bakola babifulumye bibe nga bigenda ebweru w'eggwanga tufune ssente enzungu nga emirimu egikoleddwa gikoleddwa abavubuka baffe. Mwewale abababuzaabuza. Gavumenti gye tukulembera ne NRM yonna okutwaliramu ekola butaweera butassa mwoyo okulaba nga abavubuka beekulaakulanya n'okuva mu mbeera embi. Mwami Museveni agamba abavubuka mugende eri abakulembeze ab'ebyalo, mugende n'eri abakulembeze ba NRM yonna gye bali, mubawe ebidowooza zammwe, bajja bbawa amagezi ku ngeri y'okwekulaakulanya. Museveni eri abavubuka. Obukulu Haji Hussein Chanjo atabukidde Andrew Mwenda. Mabega kawo nababulira Andrew Mwenda bigambo byeyogera ku Bobi Wine, n'agamba abayayi be bali ku Bobi Wine, abayayi bali awo bali awo tebalina mulamu, bonna balekana bulekanyi. Bobi Wine agenda kuba nakyemalira okusinga Museveni, Bobi Wine mubinnyo okusinga Museveni, nabibagamba Andrew Mwenda byeyogera. Now ekiro ekikesiza leero omu ku ba senior leaders mu Uganda yaliko mbaka mu parliament ow'emakindye Haji Hussein Chanjo akutte kalaamu n'awandiika ng'ayanukula omukulu Andrew Mwenda kwebyo bye yayogera nti abantu abawagira Bobi Wine miyaayu gyennyini egyetegese okulya enkoko mu Uganda. Haji Hussein Chanjo ategeezza Andrew Mwenda n'amugamba ndabye ebyo wawandiise ng'oyogera ku Bobi Wine ne Besigye, naye n'abakubyambuuza n'agamba nti olw'okubolooza Bobi Wine ne Besigye obatwalanga abakulembeze ababi abayinza okuba bannakyemalira nga bakutta obukulembeze, ogezaako kugamba abavubuka nti bagumire Museveni abeerewo ebbanga lyonna. Chanjo eri Mwenda. Haji Chanjo y'omu mu bbaluwa ye n'ayogera bingi, n'agamba nti ng'abuuza Mwenda, oyagala kutuwa kirowoozo nti Besigye ne Bobi Wine abawagizi baabwe boyita abayaayi, boyogerako ng'abakulumba ku mikutu egya internet, oyagala tugamba nti babi nnyo okusinga bamwoyo gwa ggwanga bajja ne Mwami Museveni ababba banka ababba emmere okuva ku balimi
mu nnimiro zaabwe, abaali ente z'abantu ba bulijjo, ababba ebitongole bya gavumenti ebyaterekanga ensimbi, abaatwala loole ssaako n'emmwanyi mu biseera eby'olutalo ne beddiza amayumba ga gavumenti. Yagala tugamba nti abo be balungi boogeraageranya kuboyita abayaayi abawagira Besigye ne Bobi Wine. N'amubuuza Mwenda, okimanyi nti bano boyita abalungi baasimba amakanda mu masomero ag'enjawulo bwe baali balwana ng'e Masaka Secondary School mu Buddu gye nasomera Kyanjo, ne bakozesa ebyali biyamba abaana okusoma ng'entebe n'emmeeza ne babikozesa mu kufumba. Kati awo mukulu Kyanjo n'addamu n'agamba nti bw'oba olowooza nti n'abayivu basiru mu kuwagira Bobi Wine ne Besigye ng'okusalawo kwabwe, lwaki tobabeeredde wa kisa n'obabuulira gwani omutuufu gwe balina okulonda? Oba gwe wenyini gwagenda okwesimbawo Mwenda tubuulire mu kifo ky'okubaziyiza okuwagira n'okutumbula abakandideeti baabwe bwe baagala, ng'okikola mu ngeri engenderevu okubakunga basigale nga basigadde ne Museveni wo. Mwami Kyanjo n'addamu n'abuuza, olowooza bano abayivu n'abayaayi boogamba nti be bawagira Bobi Wine ne Besigye, olowooza bakoze ensobi okusalawo okulonda bwe batyo? Bwe kibanga bwe kityo bwe kiri okutuusa ng'otulaze ekisinga ekirungi ku ekyo, leka ababuyabuya nga bw'obayita basigale nga bawagira be baagala, kuba naawe gwe wennyini gw'obagamba nti ye mutuufu si gwe baagala ate tolina gw'otulaga. Haji Kyanjo ayanukula Andrew Mwenda. Nazijukiro liyaga nti oba muyaaya abeere. Agalikoosya munda mu ggwanga erya North Korea erigwe munnanga ali naffe omukulembeze w'eggwanga erya North Korea Kim Jong-un sad mad bad mafene ayolekedde okukyusa enkuba ku nsonga ya nuclear. Ono omusajja asala ebimemeya bamuyita matamabuuku mafene wa North Korea agetufuna okuva saidi eyo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero. Ategeezezza nti ayinza okukyusa ebirowoozo bye ku kyokwejjako ebyokulwanyisa binnamuzisa bya nuclear. Kyokka bannange mafene basiri zo sajja yakola endagaano buli omu n'alowooza endagaano ewedde kati agenda kwejjako nuclear. Agambye nze ngenda kubivaamu. Kyokka yasinkana ne Trump ne basisinkana bakanya ku bya nuclear nti kati North Korea egenda kusanyawo nuclear. Gayi mu bubaka bwe bwawadde ng'omwaka guggwako agambye okusinziira ku nneeyisa ya America, nze mpulira nga emmeeme ensinduukirira America eyongedde okweyisa mu nneeyisa eringa ey'ekitagasa, era nze ndi mwetegefu n'okusinkana Donald Trump omulundi omulala mubuulire nga bwe njagala okuva mu ndagaano gye twakola, neddireyo mundeke neekolera nuclear bo mu nzikole ezibaluke bubalusi. Omukulembeze gwanga erya Rwanda Paul Rutagambwa Kagame akawangamudde ategeezezza nti baliraanwa bange be bayamba abayeekera abantigomya mu bubaka be obw'omwaka nga tuyingira 2019. North Korea aba ate yakamala okutegeeza nga ye bwagenda okuddamu akola nuclear. Kulembeze babadde ki? What are you? North Korea aganze bya nuclear ngenda biva mwenda gano gye nakola simayina kumanya ngenda kuddamu neekolera nuclear wange. Bamweza nuclear nzikole. Aba yakamala okwogera ekyo Rwanda President Paul Rutagambwa Kagame ategeezezza nti abamawanga banneiba bange amawanga aganinaanyi gakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuwagira abayeekera abantigomya. Agalikoosya yeetayogedde eggwanga lyonna agambye waliwo abayeekera b'ekibiina bakita RNC ne FDLR, Forces for the Democratic Liberation of Rwanda. Bano beba funa obuwagizi okuva mu mawanga agatuliraanye.
Ngawanga kyagajiranye Rwanda ya rabbi kebera ku map yo tabanga agamba webale kubanga olina feona wosinzida okubanga oliku Bukede Fame Mbutikizi oline Hajj Kazibu Bashir Mbazita Chibaita ekiri atabala the news magazine omwaka 2019 of course mu kitundu ekiddako nze nawe tugenda kuba tutambula fenna tulabe ebirowoozo ngabo bitambula freestyle easy listening mkwano gwange tulabe ensonga bwe netambula bagayi banga abekatanga ensonga ya mwenjikola ko mugamba banange Haji ensonga ya abekatanga ensonga ya mwenjikola ko naddala ku nsonga y'ettaka awo abagalo okubago bakutakanga bo mugamba tukyawuliza side zonna nenga butwali fedda mu lukiiko amalobozi gamwe n'obubaka byonna mbirina era ndoza olunaku lwencha katonda watu obulamu n'obusobozi enda kubanga tutandika series no kukatanga n'ekitundu ekyo nenga mwe bali kubanga muliza katanga wandegeya n'ogenda obwayise bagayi banga bali magala jawo wonna n'ogenda bwayise osobola okwambuka ku wali eri mulago wana ogenda ku wali eri Kalero mu katale oba n'ogende Kalero mu lufula bakablaza abali abakinjaji mwenna abalina zibucha okukubo balo bakablaza n'ogenda ku round yawo eyo Kalero awo osobola ogenda ku Gayaza Road wana ogana edda kampetire wano edda waitanga ole kitakuba we watyo n'ogenda mpola ogwa bwayise wali eri mwe kubanga muliriza mu katale kakabake bwayise mwe kubanga muliriza yonna je muli neno side ene Makerere muli bakabinyo nyini dala mwe kubanga muzi of course side wali eri wafe Masaka Mbuddu mwe kubanga muliriza mu Nyendo Nakaiba abali Mbarra abali Busheja abali Kisinjiro abali eri Mayuge abali Mukono muli rubanji nyo of course tunane banafa abali bweru gwanga Nasif B Habib All United Arab Emirates so tugoberera Leira Mpalogo Makoli n'abalala mwenna Charles Tex oli bulungi n'abalala mwenna abali mutala amayanja Muna Amina nambalirwa webale kubanga oli German n'abalala mwenna abali mu diaspora bana Uganda ng'ekintu mukigubira bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale dda Carlo Julius ogambye koli waliwo ono mukulu omita Charles Omugave koli n'abalala mwenna wonna fosinzida okunakato Zaina n'abalala bagayi ne banagayi basebo ne banyabo agoge gali kwosya of course we get back agugabadde agali kwotya ngakakutusiddwako Premier Recruitment Limited emukulu Paleria Group of Companies enoonya abakyala abali wakati w'emyaka 21 na 38 kabasobola okwogera oluzungu ng'era bali agadde okolera emitala w'amayanja okumanya ebisingawo tukubire ku 07755500 oba tusange ku Crane Chambers omwaliro ogusooka omulyango ba Kampala Road mu maaso ga City Square twakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development ku license number 152 era tuli ba member ba Uganda Association of External Recruitment Agencies. Premier Recruitment, uniting talent with opportunity. Olimo programu ekiri atabala ne Coca-Cola. Taste the feeling. Ke tukungana fenna abenganda wamunabe mikwano letulire sanyu okwagala sekukulwe tuse Taste the feeling. Coca-Cola Christmas. Bunyama sanyu genda kwenkulu mu Uganda onna ne Coca-Cola Christmas eno tukwagaliza Christmas ennungi okuva mu Coca-Cola. Oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanye nnyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo nga bukuleetera okufuyisiza okumu naddala mu budde bw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasobola na kugusiba awamu naawe eyazibikiranga kaakano ofuyisiza mu kapiira baaba n'abaakenkuka okujjanjaba obulwadde buno n'osuuka bulungi nga tolongooseddwa wamu naawe amagulu gwe galuma agazimba agasannyalala ebigere bikuma omuliro ekiro nga tobibikka awamu n'amaviivi nga gakuluma nnyo nga tokyasobola kufukamira wadde n'okusutama nawe bagenda kutereeza weeyune aba Crest Natural Health Center eddwaliro ly'abakadde erisangibwa ku AM Legacy Plaza mu Kampala ku Kaleerwe mu maaso ga UDS Primary School ne mu Masaka mu Nyendo ku lw'evviira mu maaso ga Greaton Hotel ng'eno omusawo abeerayo ku Lwamukaaga okumanya ebisingawo bakubire ku simu zino wammanga 0750 18 55 8 oba 0770 748 8 oba bakyalire ku mutimbagano gwabwe ku www.crestnaturalhealthcenter.com
MyPakalast okuva mu Airtel kati erinnyisiddwa nga kati kuliko ne data bundles. Osobola okulondako MyPakalast bundles oba ebisatu mu kimu ekituumiddwa MyPakalast combo bundles nga kuliko eddakiika, SMS ne data MBs. Weyongera okunyumirwa ebingi okuva ku MyPakalast. Okweyungako nyiga *M49*M#. Airtel, the smartphone network. Nzo musawo musuuse nkwete eddagala bayita kalaso kukoliroko mu abaami abatatambula bulungi. Lino eddagala ligenda okutereeza paka lw'olifa. Eddagala lino enkozesa yaalyo yeeno olinywa lyokya litambulira mu musaayi, olinywa kiro saawa emu, lijja kutuyanya, ojja kufuuyisa ng'ofuluma ebikyafu byonna ebyali byazibikira emisuwa gyo. Mu ssaawa 11 liba limaze okubuna. Mu abasajja awo wali waaka, ate mu abakyala lino lye bayita watermelon mu ssaawa 3 oba omaze okutereera. Ate gwatawanyizibwa amannyo erinnyo likuluma lirimu ebituli, buzibu ki bw'olina ku linnyo. Gwalisa sayidi emu jangu na kyakulya kyo olumala okujjanja bawulire sayidi eri gy'obadde toliisa. Gwanywa ekyokyo oba ekinyogoga nga mannyo gasanyalala. Gwe jangu na kyakunywa oba ice tusangibwa wakaliga wakyengulwa Bumotero. Enamba y'essimu 0759399773. Kalaso Herbal Tooth Product lisinganibwa amafamasi gonna. Naawe ayagala akamu akamu oba omusuubuzi tukwaniriza ku ddwaliro lyaffe wano e Wakaliga. Baserei Herbal Research Clinic abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'ery'ekiwalabu bajjanjaba endwadde nga pressure, kabotongo, hernia, candida, asthma. Olina obuzibu mu lubuto bakoleddeyo ka clear stomach wa busumbuyibwa ekiwango ba sinus, senyiga atawona naye bakoleddeyo ke bayita cleanser. Tonyezaamu amatondo 3 gokka ebikyafu bifulume. Omukyala tolina ssanyu mu maka mwe bannabukalu babakoledde ke bayita ladies happiness, ssanyu ly'abakyala. Omwami oli munafu mu nsonga z'omubufumbo balina ke bayita sonsomola. Serei bakuleetedde eddagala ojja kunywa eccupa emu yokka otereere. Olumizibwa amannyo gavaamu omusaayi oba galimu ebituli bakoleddeyo ke bayita dental care powder, sigaza amannyo go. Serei Herbal Research Clinic bakubire ku ssimu 075352M8M oba ku 0782 Baserei Herbal Research Clinic ekitebe kyabwe ekikulu basangibwa Lweza Kajansi e Kampala bali ku Royal Pharmacy ku Lubaga Road ng'ovudde ku Kobil. Mwabe mukono Baserei eddagala lya musobola oddisa ku Kabana Pharmacy okumpi ne Satellite Beach. Mperere mu Kampala ku Lwegayaza bali ku Shiro Pharmacy opposite Kobil. Abeka wempe eddagala lya Serei Herbal Research Clinic mulisange ku Shubu Pharmacy ku Kidda Ettula. Ewakiso ku Lasan Pharmacy kumpi ne District. Ate Masaka genda ku Ambiance ku Kidda Emulago. Oyambukirawo ng'okutte ku kkubo eririko Ambiance oyambuka ku ddwaliro ly'e Mulago e Masaka ojja kulaba n'ekipande kya Baserei Herbal Research Clinic. Essimu yaabwe eri 078352M8M oba 0782M8M8. Be Baserei Herbal Research Clinic wano e Lweza Kajansi. Umesaliwa dakika 2 munyaze esigaddeyo twegate ku ssaawa 10 z'akawungezaako olunaku olwaleero. Webale kulabikanga mukwano gwange oli nange webale nnyo. Omwezi guno ogwa January mwe tugenda okubeera ne series zaffe ze tuyita twatere embunda. Zirindirire buli January tuba tujjukira munnange be tuyita abasajja bano bannange byali bitya anti mmera nga bannange abasajja bano abasajja batandika batya olugendo lwe balutandika lutya bakuba batya enkebete baani abalwana baani abatalwana nenga batugamba abalwana abaffe balwana balwana ki nga tetwabalaba ya baffe abo betwalabanga balwana kiki kye bakola nnyo ekyabafula abazira. Twatere embunda coming soon mu January ono erige munnanga awuliriza wonna wonna wasinza okubanga awuliriza. Of course bakabulaza mwenna aba KBM Live Brigade mulindirire enteekateeka yammwe egenda kubanga ejja ssaawa yonna mukulikeyo bwe twayingidde omwaka mwenna nga tuli ku Jazbel kitezi kyabadde kyakabinya ebiryo byonna bikubwa n'abala mwenna olw'ogoto lwa waka twaluwunzise. Now that belongs to the past. Twakiwunzise ate kakati nteekateeka ndala dakiika zezo munaye nkugambye ziri 24 zetusigaza okuwera ssaawa no 23 zetusigaza okuwera essaawa 10 ez'akawungezaako olunaku olwaleero. Njagala tumanye to set the agenda. Omwaka gwaffe nga tuguyingira ng'abakiri atabala tujja kuba basaale mu kujjukira n'okugamba bannaffe abalala nti twaliwo twalaba omwaka nga gutandika twateesa twalengera eby'omu maaso. Ekibuuzo kyaffe leero ojja kgenda mu ssimu
tubulire mu mwaka tugenda mu 2019 tulabye omwaka 2018 ebibaddewo bintu ki byolowooza ebiyinza okubumbabumba oba okushapinga ebyobufuzi bya Uganda mu mwaka gwe tulimu 2019 nga twolekera 2020 ate tutuuke mu 2021 roadmap yafulumizibwa olowooza 2019 agenda kufaanagana atya ow'ebyobufuzi environment egenda kubeera etya nsonga kizolowooza ezigenda okuba ezeetooloolerwako mu kazannyo kano ak'ebyobufuzi n'obukulembeze because nali ntunulira okulonda kw'e Kenya okwaliwo omwaka ogunzikiddwa 2017 ab'e Kenya abaatandika okuyingira mu kalulu ako emyaka 4 before the polls bali olwamala okuba Odinga ne bamukuba akalulu akasooka naddirayo awo n'atandika okuteeka cards ku meeza n'atandika okusettinga n'aleeta abantu n'akola ki batandika okukola formations batandika okuzimba emikago okutambula ebitundu ebyenjawulo really twagenda okutuuka mu 2017 e Kenya nga ground yali set era nga mood yali set kati njogera byaluli olwaleero e Kenya baddamu kulonda 2022 naye olwaleero Odinga ali ne Uhuru Kenyatta ate olwaleero William Ruto vice president wa Kenya abamwe bamanye by'omunda bagamba nti ayinza okusanga akaseera akazibu Uhuru Kenyatta ayinza obutamuwagira ng'obuleyo emyaka mingi okulonda kubeerewo balonda 2022 e Kenya naye akalulu akaabwe katandise last year okutandika okuteekateeka oluguudo nga bwe lunaabatuusa mu kalulu ako nembuuza nsonga ki eziyinza okusalawo oba abantu ki abayinza okusalawo oba biki ebiyinza okusalawo okutandika okuteekateeka ebyobufuzi bya 2021 wano nga tuyingidde mu mwaka guno waliwo ensonga ezo zetulaba eziyinza okubanga nkulu nnyo genda mu simio wandika ekigambo fama lekawo akabanga wandika endowoozayo amannyago na wawooli tuweereze ku 8338 oba seekyo ojja kubanga oyita ku simu yaffe n'otinya emunya 337129 teesa nange be part of the global conversation beera tundutundu ku mugendo gw'okubaganya ebirowoozo omunene ogwenkalidde wano. Ekirowoozo ky'omukwano gwange ojja kuba okiweereza nga bwegambye enambalirwa Mona Amina RS Uganda Mosh Joyce n'abalala kanfune endowooza tobuuza kibuuzo bw'okuba essimu mukwano gwange leero si lwa bibuuzo twagala kulaba nti Uganda ng'eggwanga tugenda tuli mwaka guno gwe tuyingiddemu bantu ki oba nsonga ki oba biki ebyo byolaba ebigenda okwesigamibwako mu kukola okusalawo okw'ebyobufuzi. Electoral Commission yafulumizza roadmap omwaka ogunzikiddwa 2019 agenda kufaanagana atya gwe nga munnayuganda alaba oba agoberera bino ku layini y'ebyobufuzi environment eyinza kufaanagana etya yogerako nange ku notinya emunya 337129 tuwenga tutambula Salongo waso ekyengera ogambye kwoli webali nnyo webalire ddala ogambye mwendi nnyo ate enve wano ndagewa webali nnyo muganda wange Salongo ekyengeraawo ono agambye FDC will revamp ROS Uganda ogambye FDC egenda revamping kitegeeza kuddamu maanya ogambye munnamalungu Simon ogambye mulimu enteekateeka enambulukufu erabikako nga esobola okusiga okula NRM mu buyinza kino kiri eri people power ne new formation ndi koso bulungujja. Hello wanje okuwuliriza nawe sebo sebo Esebo. Kati kino kintu kikulu nnyo kyolese. Naye obufuzi bya Uganda nze ndaba ku mulundi guno ogujja bigenda kusalibwawo ebintu bino wammanga. Esebo. Ensonga enkulu egenda kutambulira nnyo ku sayizi y'abantu oba emyaka. Obukulu okugamba emyaka y'abalonzi ndaba egenda kubeera nsonga nkulu nnyo. Ekyokubiri amawanga nakyo naye egenda kubeera nsonga nkulu nnyo. Webali nkuweereza muganda wange nze Moses Kabejeza bakwagala nnyo nevumba omuzeyi mubiro evumba wakwagala nnyo mukadde wange. Amina taata. Kali sewa nze nyito yanzege. Webali nnyo.
ono agambye ali Doha mu Qatar. Ibn Idi agambye okwegatta mu mbeera ez'enjalo ze tulimu ffenna twegatte wamu olw'enkyukakyuka gye tunaba twagala. Okay, ono ali Jordan wameta Shagi Uganda. Webale kubanga kwoli munange. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwami Kaziwe Bashiri webale kuweza gwanga Uganda n'Obuganda. Kali mukama wange. Nze sejusa of Uganda. Ya mugwanga mwendi shizira mu kibuga kyange nana. Esebo. Kize tuganinga bobuze ekibuzo ky'obuuza kimbu. Naye nze nga ndaba mu byobufuzi ono 2019 nkimanyi Muzeeyi Museveni agenda kwesotinga, agenda kumanya bwagwa era amanye ekita kyalina Ntebe. Tuli ku notinya emunya 337 ko boyita tuwendowoozayo. Onagambye nze bazira James Drive omuto kuchengera stage. Okay, bali kubanga kwoli ogambye abantu abamu tebawula kwagalwa na busobozi. Bobi Wine akalwa asobola okukalya naye tasobola kukulembera gwanga. Nze sekanja ko kuraishi ko wino mu bumonde. What are you? Agambye nti abantu abamu tebawula kwagalwa na busobozi. Bobi Wine akalwa asobola okukalya naye tasobola kukulembera gwanga. Nze sekanja ko kuraishi ko wino mu bumonde. Webale nnyo mukulu kuraishi. Hello. Okay. Katuleba naffe. Not ya emunya 337 ko boyita. Unagambye mukwaya Trevor tusaba polisi omwaka guno mu nteekateeka ebyobufuzi erekeraawo okulaga sides. Okay, botyo bogambye ebeerenga terina kyekubira. Gerard Mukoyi oli Saudi Arabia kwoli message yonjirabye. Ogambye nti famous people in music and journalists will take much positions. ROS Uganda again tugenda kulaba abantu abamanya mu bayimbi mu bya music n'abamanya nga bannamawulire bagenda kuvaayo batwale ebifo ebiwerako ebyobufuzi. Bwati bagambye ROS Uganda. Hello. Wanji. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eddobozi libeddene okusinga kaawo manyi kisoboka. Opposition ya no government yaffe tugenda abaade tugenda okusinga okufunira nnyo 2019 enaale baddemesigamaako kujjawo baana na byana kuba bw'otunuulira ebyobukulembeze byaffe guno omwaka olw'ekya tugenda kwesigamizibwa nnyo ku bantu abali atereeku bonna bagenda kwesigamizibwako nnyo kuba ensonga gye balina balina obwagazi bungi eri abantu ate nga gavumenti egenda balaga byana ogambye baserebu bagenda kula batya bagenda kuba nnyo kuvuganya nnyo ku byobufuzi nga bigenda okuyimika genda okuwulira ozi ng'ojjemu kamiliyoni gotawulira nti oba yagala kwesimba ku kino oba kino naye ogenda okukuba mu ttooyi abayimbi baffe bonna bannakatemba buli omwana n'ekifo kyatunuulidde era kyayagala kati awo tulina okubalaga nti nabo bantu era balina obusobozi. Kati kankubuuzeeko mukama wange ow'endejje. Kino kibulikika kitya bano be mumanyi baserebu bayimbi bannakatemba n'abalala abamanya nga bwe mubayita kirungi okujja mu nsonga z'ebyobukulembeze olowooza balina solution. Olaba n'etabbatiro ekintu kyengenda okugakirikika awa zino kubeggwawo oli ona ekifo gyeweesimbako era gyewawangula aliko abantu bangi era nga balina obwagazi naye abantu ffennyini okuba ttooki n'omanya nti ono asobola kuba bwebanga bukulembeze bwa bwaggwanga tojja kugamba nti gundi abusobola yazaalibwa akimanyi wabula obaaka amuyambi abakuyamba tewali muntu omu yeemalira akutendera naye wennyini wooli olina abakuyambako ng'otambuza emirimu gyo wekirisebo mukama wange webali nnyo agusizza bulungi ensonga ey'ekituufu era obeerako n'abantu abakuluŋŋamya. Nange ntera okugenda n'esinkana abasajja abakulu nembeebuuzaako nengende wa Haji Hussein Kyanjo nemwebuuzaako Haji kinkole ki wano ebyaddala nengende wa abantu nga Batamala emirundi nensinkana Haji Sebagala nengenda mu bantu nga ba Haji Latifu Sebagala Sengendo nengenda mu basajja bakulu nga ba Paulo Kawanga Semogere nemubuuza Muzeeyi Semogerere wano kitegeeza ki nga sinoonya mawulire wabula counseling ne guidance okubeebuuzaako okusobola okulungamizibwa ensonga eyo ntuufu mukama wange gyoyogeddeko. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kakati nze ndowooza guno omwaka ogujja genda okwesigamizibwako ebyobulamu
ebyobujjanjabi bigenda kwesigamizibwako nnyo abantu bannayuganda kubanga byo byononefu nnyo. Ebyenjigiriza nabyo byennyini bigenda kwesigamizibwako nnyo. Kakati n'abavubuka bano mu butuufu obutaba na mirimu nakyo nsonga nkulu wano mu Uganda. Kati ogenda okutunula ebyobulimi nabyo byennyini bifudde nnyo ng'ate Uganda eri ku byaki ku bya bulimi ate abantu abasinga obungi balimi. Nze Ssaalongo Kirumira Muse Musa mu Kibinge. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ssaalongo webale nnyo webalire ddala mukama wange. Ono bamuyita Jerome Kasajja Baguma agambye waliwo enjawulo wakati w'omuntu okubanga bamumanyi n'okuba n'amanyi mbyobufuzi. Waliwo omuntu gwosobola okulowoozaako nti Jeno wa Uganda yenna ng'ogasseeko ne First Son Muhoozi Kayine Rugaba bayinza okukubira Bobi Wine saluti. Okay. Sengonzi Usmani n'ogamba Bobi Wine azibudde bannayuganda amaaso. Salimu Jesoy message yonjirabye webale nnyo. Katulabe bannaffe bayina ebirowoozo ebirala wano ku message zammwe. Ono agambye nze Katongole Jimmy boda ku Uganda House nze ndaba guno omwaka ebyobufuzi bigenda kweyongera okwata akati. Waliwo munnabyabufuzi omugundiivu ajja okuttibwa nze Kakinda Godfrey Rubaga. Hey. Ogambye waliwo munnabyabufuzi omugundiivu ajja okuttibwa gwe Kakinda Godfrey oli Rubaga. Nze bazira James oke message yondo zanadi nagirabedda. Otimu Beka mwe munyonyo abantu tugenda kwebereramu ku mulundi guno kyanjo musiimye nnyo kyayogedde. Kale hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekera Arafat ya Uganda. Yes sebo mwami Arafat. Nze ndayategeezamu abantu okubategeeza nti omuntu okwesimbawo tekitegeeza nti yazali agenda kuba mufuzi. Basoke batumize example ya Trump. Yali musajja kubya n'obufuzi naye n'ayingirawo ne bamuwa akalulu eggwanga alitwala. Naye ndowooza olaba bw'adibaza America n'akamala Trump gw'ogamba. Wanje? Ndowooza olaba engeri Trump gy'adibazeemu America. Tugiraba entambula neera atambula. Yes sebo. Bano bwe bagamba mbateeka okuwa